kati akadde nga kayita agenda okufuluma. Mukazi wattu maama ayagala okufuluma nga bamuggalidde. Owaaya ani agadde wonze ebisumuzombi gundi jangu nzigulire obadde ki? Regina tagalidde nnyina. Lindako musajja kyo gwe wawadde kabulaza shimo gwe gulaho mangu nga sinna kuyisaamu. Ogolooza saakulabye. You give out our babies at night to which ones? Owaaye okwata abaana abato n'obagabira abasajja abasamize bagende babasaddaaka ekiro. Olowooza saakulabye? Nedda si ekyo singa bw'olowooza. Si bwe kyabadde. Munnayina muzi. You give them the babies you get from people like Kanagamba munnange saamuwadde basamize nga wolowooza bali babadde bagumba nga tebazaane mbawo omwana omuto babadde bamwadoptinze. So you sell our children to nze nkimanyi bulungi bwotyo bw'obatunda. Omusajja oyo yandabikidde okuba nga wa taata fiino oyo tebaze babiri nga sibalaba. Gwe kaana gwe. It's not. You know I can't do a thing like that. Sisobola kola kintu bwe kityo. Me explaining this to you. Regina atabukidde keyateeka waabwe maama waabwe. Sure does. Gali amaziga gabadde yeekaabya amusimanyi omwana yafudde teyafudde. Ka Regina kaamulabye. N'okumanya akantu kano kalina amagezi kaamuggalira. Yes, alright, ate tujolekedde mulambalamba watali kumala budde. Oluvannyuma lw'okubbira kubiri munda ng'omanya nti nno tugenze kugitandika. Okategedde munange. Naye nga munatusonyiwa olw'akasirikirira ako akayisemu munange. Ate mbadde nga seewulira bulungi. Naye kati munnaye Katonda abikoze. Ate nsobola kati okatuulamu atali agambayo. Katugende buterevu na bulambalamba. Tugili mukula akafirimu kaffe kano. Mwana muwala muyite the stubborn smart girl oba omwana kaliddalu ekitundu ekisookera ddala katugirabe ate lwakinedda ku screen yo baba besties ab'enjawulo abo ba family besties munange we bamukubakiza ne bagamba nti no vijje Joshke ate ffe katufuuke family okategedde munange. Nsinzira waneera mwanatu okwanjulira family endala empya ejja. Eno bagiyise bagiyita batya si Rwenzori si Erigoni wabula ate bagiyise Victoria. Sawa yonna aba Victoria batwegattako kubanga ate bano nabo bawezedde 20 bawera 2 family ebejjudde kati firimu yaffe kegende mu maaso. We tutandikidde. Hey, come. What are tutandise n'omukyala. Oya, atoba n'abaana gwe jangu wano. What are you guys? Come on, go inside. Gwe okola kiyingira munda mangu yangwa. Regina. Gwe kano ka Regina. Didn't you see this thing? Where is Kosi? Gwe bintu bino tobiraba Kosi aliwa. Kosi. Kosi. Okay, she come. Ndowooza n'abakosi maasi naye bamusalako abakosi. Akuba abaana baffe bamuyita Costa mu masomero. Mulimu amannya agakucukkako. Mwana yali Kizza Benoni nga bamusaako Kizza B nga bimuluma. Tomorrow driver is taking them to the market. Kani abagamba muyingize ebintu bino byonna. I mean every single item here and make sure no one is missing. Ingambye buli kimu mukiyingize mu nnyumba tewabaako kibulako bigenda mu katale nkya. Naye tetulina mmere mala gwe kantu gwe. Madam Vero, if I may suggest. Madam, nange mbadde nteesa munange emmere temagundi sirikaako bunira. Ani aga? Did I ask for your suggestion? Nkugambyeko nti no mpabule. I wanted your suggestion. I could have asked for it. Singa mbadde neetaaga amagezi go nandikugambye. Take it inside and make sure you, with this your eye. Gwe mubitwale munda ate gwe n'amaaso agwe. 2, 3, 4, 5. Okitegedde kati mubiteekeyo munda. Saagala kulabika kati ono omukyala. Tutandikidde ku orphanage center. Omukyala ono yaddukanye no orphanage. Era abaana abasinga n'obolaba bamulekwa. Naye ebintu bye bafuna nga onagamba nti no waliwo abatona ebintu abadonatingira bamulekwa. Ebintu byafuna ate yabitwala mu katale. Tafaayo newankubadde nga tewali kyakulya. Kati efirimu gye tuli mu kulaba omwana kaliddalu njagala tumunyonyoke yani. Kati ye oba temulina kyakulya kasita afuna ebintu ebipya ebyaba agenda bikubamu ebbeeyi kwegamba orphanage tekyali orphanage for the goodness of it. Naye yagifuula ka business. Era bagamba abaana nti no mukwate ebintu bino mangu ddala mulabike nga mubiyingiza mu nnyumba
tewabaako kye mukwatako baganya agamba ne kano Regina ne kabagamba kamugamu naye tetulina kyakulya kati kabaza banne bayingizza biri ne kasitulayo biri naye bannange wayi tetujja kuddeyo ate ffe tufe enjala gwe nnyabo obeera eyo ogambe muno tukugamba mu nnyumba temuli kyakulya oli awo ogira alina ekisawo kye yabbawo n'akireeta eno mu kasonda mama yatambudde maama waabwe katugambe kati Regina entegeera yaako ndalamu kyovula ne wale kabadde kajja kasuggestinze ne kamugamba munnange tetulina kyakulya lwaki ebintu byonna obitwala mu katale ye nga tayagala kumanya n'abagamba kasitambe baze kati agenda okugirano ono kabini biskuiti sweetened biskuit kati koti muntu kufuna kyakulya tuwasokoolawo ko byasokoddewo nozzaawo bulungi oba ogiza naye wali obbye ku kintu naye nga tekiggwa buwoomi ng'owuli wandyagadde okwolekera kati aba ali wano mwana ono abadde ati gwe gwe kiki kosi kiki jakisi kino byokoze nansonyiwa mbadde enzannya oli mulalu bwe buti abaana we bazanya kati olaba we bisaasaanye anti kati munnange mbadde enzannya naye wafunye ekyokulya nedda anti munnaye atuganye n'agamba mbunofe abakulu tetujja kulya emmere eriwo y'abato naye bannange kati bano abakulukulu ate wabaawo emmere entono oli anti omulala afumba lwakiri agiwa abato Me have searched all the bush around here. Kati musajja mukulu Cosmas. What? I don't even see a little. Ye asaakinze ensiko zonna eziriraanye. Talabye yadde kafuluutu n'akamu. Nothing to see food. Kati obadde osuubira okulaba ekibala kyonna. One, blocking it every day. Nga gwe kennyini buli kaseera buli kaddakiika oluuta emiti egyo n'ogijjako. I looked at the papa tree down. Wachekinze ku muti gwa papa oguli eri. Nkubulire oyo ffenni twamuggyeko eggulo. Naye kati omuntu agenda kukola atya n'asimba olukono. Manyi obukodyo bw'okusabiriza naawe obumanyi mwabikolanga bino. Kale tofaayo. Tuula nna ikankuweeko. Omuntu naye alingiza mujje bahanyi. Tuula naate obirye byonna. Ate byonna bipakire mu kamwa. Gundi nkugambye yonna gipakire mu kamwa oyagala kusaba. Just now. Ayi naawe kandi mpola mpola omumwa mutono. Regina tajigirwa mu ttooke. Regina obuzibu buzzi. Nagambye ebintu byonna biteeke mu kamwa oli wano. Nzija naye nga yaliddeko byaliddeko. Omwana kaliddalu ye firimu gye tulaba ekitundu ekisookera ddala. Kati mu kyalo nga tuvuddeyo ku Orphanage Center ate tulaba enziru esalako mu maka mwanattu agali eno ku kibuga. Gasige maka g'okwemotyamotya musimanyi kasisira ka gundi. Ge maka gali g'owulira kati omukyala n'afuluma yeesogga ennyumba. N'omwami naye n'akola ki n'agobera balina gye bava. Ne munange olaba abantu bava buvi mu mmotoka we batyo ng'omanya nti nno waliwo ekitagenze bulungi. Kati the man of God was only making a suggestion. Ne bannayinawe omusajja wa kabaka abadde ateesezza buteesa. I have children of my own. Nedda tugenda funa omwana owaffe. Said that some women could testify to the fact that agambye nti nno tukole ekintu bwe kityo tujja kukyala omuntu w'obujulizi n'abaana ajja kweggula. Kati amaka gano galina obuzibu. Medically okay. Tebalina mwana. and we've been trying to conceive for 7 years. Naye babadde ku kyaki okumala emyaka 7 tebalabanga ku mwana. Kati babadde ku kyaki ye Pastor Lubwama n'alabugula n'agamba Prophecy myself. nti nno balonde baadoptingeyo omwana n'abaana ejja kweggula omukyala abiganye tayagala manya. Well, I'm as confused as you are.
Nemutufu nange ndi confused kubanga. Why do you have to adopt kids before I can get pregnant? Namazima ddala lwaki tumala adopting omwana mbusimanyi kyo omwana ku gundi ng'olinga agamba nze siizaale. Saala yazaalira ku myaka emeka wano ebyandikibwa amanyiimu. Flood the whole of this place with laughter. Njagala tufuna abaana ekifo kino kyonna kijjudde enseko z'abaana edda nze tebijja kukola. Sure. Let's just sleep over this, please. Musajja mukulu ye abadde akkiriza ekyannabbi oba musajja wa Katonda kyakoze eki kyabalagudde nti nno bajje baadoptingeyo omwana kwegamba na baana ejja kweggula. Omukazi abiganye kati ono ng'ayita ono. What is the meaning of this? Bino biki bye ndaba? You don't know. Simanyi, tomanyi? How the spaghetti we took to the market. Okimanyi n'amakuloni ge twatwala mu katale ejjo ly'abalamu wano abantu bagagaana nga gakubiddwamu ebitulituli. Our people used to say that an adult does not stay at home and the she goes. Bajjajjaffe baagera ano nti nno nnyinimu waataba ebikere bitembanju kwegamba What happens? nze wenvaawo bino bye bituukawo. So you should ask her. Bannange sinze mukulu nze kaali wano ne Regina mukulu mubuuze. Regina ye mukulu wano talinga bali abato kati yakeberana. This is a razor cut nagaana ebino babisalisizza jirita For us to use. eno jirita gye basalisizza. Oli sirias eyo jirita yeesaza ebintu ebyo. Where is Regina? Go and call. Regina ali wasooka omumpitire kirabika kano akaana kakoze owaaye obimpambirie obadde otya. Kati toilet paper zisaliddwa siraliddwa kwegamba waliwo agikozeeko emikolo ayeekera. Kati okudde eno musajja mukulu amaze okulya ali mu kwesokoola. Mukyala najja ajja abikule wano ku mmere agenda okebera. Yiyi nga tolidde buzi buki ndidde ku kyendidde hiire kimala. Kati Look, I think omukazi appetite is waning with age. awadde omusajja emmere naye agaanye okulya emmala aleseemu emmere mbusimanyi apetite ekula na myaka. Stop it. Nga wala alekera awo totandika bintu byo. Well, I honestly think we waste food in loads. Ne muli ndowooza ekituufu twonoona nnyo emmere dya. Look at this. Nange nkiraba kati sooka olaba eno. And you won't eat it again. Kati bambi bo bali mu nnyumba abantu babiri bokka. Ng'omusajja n'appetite abadde amanyi okulya naye ennaku zino appetite ekuze engeri gy'akuzeemu mbu bw'okula appetite ekendeera. About the adoption, Kati mukazi oli n'agamba ku by'okufuna omwana. I thought about it. Nakirowoozezzaako mukwano nga we waŋŋambye. It's a yes. Naye Let's go for it. nzikirizza munaye tunoonye omwana. You're Lina, not really right. okakasa munange. Oh my God, come on. Banaye weebale mukwano jangu sooka ompe kafuba. Must be a girl. Naye ateekeddwa kuba mwana wa buwala. Really? Muwala. Oyinza okwadoptinga n'omusika mwana wa bulenzi n'ajja afuuka omusika ng'ababo tebafunye. Mukazi wattu yagamba nti nzikiriza twadoptinge. Yabadde awakanyizza omusajja wa Katonda kye yabagambye oba musumba Lubwama kye yamugambye. Ye yabalagudde n'abagamba nti mujja kuwadoptinga omwana oyo yajja okugula n'abaana yammwe bawe mujja okulabira akabonero. Kati kudde eno ku orphanage ye Regina alina byakukusa azitadde emabega. Do you know that some people can be so wicked? Okimanyi ono anti afuuse ekirala. And then she give us small food and Okimanyi atuwa obumere butono we buti complain. She threw my own food. kyokka ate ye n'alya emmere endala yonna. Bannange No food left in the pot. okimanyi mu nsuwa temusigadde yadde ekifwi. Food in the pot. Nange ali wali agituddeko ali mugibwebwe naye okakasa omukazi oyo toli mumuwaayiriza. So she's the one eating that food. Nze eri kuwulira amazima yali eri ali mu kulya mmere ne bannanga nti Regina gundi oyo nedda Vero. You need to be mindful of what you say to that. Ne wandibadde mwegendereza ku oyo omukyala. Something. Munnayi wano yasalawo nze saagala mmanya.
Yes. She give us that small piece of meat and look at her own meat. N'amazima ddala n'atuwa obufuyi obutono bwe buti naye n'alya emmere endala yonna naye ate nze mu kulaba okwange neetiwa akazindaga ekiri mu kaveera kino tawaayiriza maama waabwe. Kati we yagiranga Jane Manju Regina n'ayita munne Kosita n'agamba waaye genda mugigabane naye kakasa nti mugabana kyenkanyi ositegeera saagala obbe muntu yenna kumbe n'abakyala ebifi yabadde abitadde mu kaveera eryayaweyayiriza vero nti amazeewo ebifi abitadde mu kaveera naye bambi abireetedde ono agabire banne. Yagambye omukyala omukuza waabwe oba ke yateeka wa orphanage eno yeevaako kati n'ayita ono jangu. Did you taste this food before you serve it? Emmere eno wagitesitinze nga tonampa nnyo nagiriddeko ng'eryoke Tasted it and it was okay. kyogamba wagiriddeko ng'eryoke Add a pot of salt for me. kwegamba wakoze supu oba wabadde ofumba munnyo nga gwe mungi. So it was okay when I tasted it. Nedda gisinze we naliddeko yabadde oke. Come. Sokonde Did Gina enter the kitchen when you were? Regina yayingiddeko ekiyungu. Cook with me. Saafumbye The naye kitchen to search for food. And just yazze kusaba mmere ekyo kyokka. Kitegedde. So she did come inside the kitchen when you were. Kitegeeza ayingidde mu kiyungu eyo. Gina. Ne Regina. Gina. Regina. Hey, I will surely kill that girl. Wallahi ngenda kalagere loka n'akaana. Girl. Ekwensu. Is either she Ikwensu kalinga omusu. since she Agaana saa bintu byakumpakanya wakanya nnyo. cops we leave. God forbid. Kati munnange yamugamba. something like this now. Kuno kye ngenda okukakola we gutaabe mulambo. Nze agenda okuba omulambo. Hide. I reject it. Oyo maama ye kirala. So I will never give them. Nagamba munnaye lwaki omuyisanga atali mwana we oyo kikafuwe syanze nzaala akaninki nisisobola. Seetaaga kumanya. Kati nga we nakunnyonnyodde waliwo abantu babiri. Oli ye maama omukulu then ono jasi aliwo munnaye nga maidi abafumbira abaana oli waatali naye yali orphanage yagiraba bulala kati yatuula n'omuggo n'agamba kana akanyinkunuli ke kajje tulabe kuno agenda kayisaamu Regina kamufuukidde ekirala kati najja Mama. Prepare something else for you to eat. Naye tonnalya kintu kyonna mbadde nkutegekkedde mmejangu. Where is Regina? Regina aliwa gwe njagala. No, I've not seen her. Sinnamulabako. Returned since afternoon. Tannakomawo okuva eggulo Need to munnaye. go inside so you will sneak her in. Kati oyagala nze ngende munda mbundye omale omuyingize. He's getting. Si kyo? Come and eat. Nedda obudde bugenda jangu ofune kyolya. Nedda. Your food. I go nowhere. Gundi sigaze emmere yo sirina gye ndaga. I am here. Nze ndi wano nkalinze. I will wait for her to shake. Ngenda kalinda nkalage. Saaga bintu byakumanyiira. Kaddira kati omunyo ne kateeka mu buzikya. Kamaziika ebirembe wano kajjuliza olugezigezi. Midnight, whenever she returns, Mbutuufu omwana wonna waakomerawo alina okummendegera. Yes. we go in. Go. Genda n'okugenda nze nviira. Bambi maidi abadde azannyawo kapaati kirwe kina kigenda okutuuka. Ng'ono avuddewo wano kuba amulindidde ku mulyango. Omanye ekigenda okuddako kifumba mutuku. Agamba gwe osaaga nze ngenda kaggunjula. Nga tuvaayo. Twagala tulabe obulamu obw'obufumbo omutali mwana. Ebiseera ebisinga omwana yakola amaka. Babe, I don't want a village child. Kati bano bakyayogera ku mwana omukazi yakkiriza naye alina obulombolombo. A child is a product of his obuwera. Kali yamugambirawo nze saaga mwana kannakyalo. Nagamba nedda ekikulu si ya mwana avudde. Omwana yenna gwe tuba tusiimye. how the child was raised. Aba yeetaaga okula. Kubanga n'omwana ali mu kyalo yeetaaga ajjeko mu bulamu obw'ekibuga. Thanks, I don't want that. Nagamba nze ate saagala kaana kato nnyo. Why? Lindako lwaki. Because I've never taken care of a newborn. Nze sinnalabirako kaana kato ddala. Somebody to come take care of her. Kati amazima oleeta akaana akato kati Sooner than tufune omwana nga mukulukulu we tunaazaala owaffe ng'alabirira omuto. Okay. See,
aye n'akiraba nga kirowoozo kirungi. Then we're getting a baby, are we? Namugamba mu bwangu ddaffe tujja funa omwana owaffe. Want is just for a child to be in our home. Just twataaga mwana n'abeera mu maka gaffe. Alabirira omuto w'anaabazze. Right. Oli mutuufu. Okirabye. What age bracket are you looking? Kati olowooza myaka ginaabe emeka? Yes. Myaka nga 8. She'll be able to take care of her siblings and kubanga munaye emyaka 8 omwana ajja kuba asobola okulabirira omuto gwe tuba tuzaala. Yes. 8 kati baagala ku adoptinga mwana n'omukazi agambye mwana wa buwala ate myaka nga 8. We can just easily bond with her and that's it. Baby tofaayo omwana ne wanaaba mukulukulu tujja kusobola bondinga naye mpola mpola. Manya ebiseera ebisinga omukwano eguba ewaka oda z'omukyalo oba okusaba kw'omukyalo kwe kuteera okukola. Kati okudda ono ali mu maziga ate oba kati abadde ki? Ndabye jjo. It's okay. Mbine kitalo. You know what it means? Kwata mpola gumancha kitegeeza okufiira omwana ow'obulenzi. Nekyazze kitya? Last night. Ati munaye kyabadde kiro. So I took him to the hospital. Mutwala mu ddwaliro. Mwana tetunatuuka. Mwana n'akutuka. Put him to bed last night. Ne bannaye n'otampita kuziika mwana. Lwaki wamuziise wekkaate? Told me. Wandimpise. You've waited for me before burying that. Mutuufu wanininzeeko n'otamuziika weka. Don't understand. Ati munaye tojja kitegeera. At first. Mukusooka. So the other children wouldn't feel sad. Naye saagadde baana bali abalala bakimanye nga bayinza okunyolwa ennyo kwe kumuziika nzekka. Ng'omukulu ono yafiiriddwa omwana ekiro naye yamuziise yekka. Wowe Shimo ofudde. Shimo baamu mwana numyange yava mu kyenda kyange ebyaddala. Also trapped in the younger body. Also trapped in the younger body. Akadde nga kayita. Trapped in the body of an infant. Agenda okufuluma. Some people. Mukazi wattu maama ayagala okufuluma nga bamuggalidde. Owaaya ani agaddewo nze? Come on, my friend. Ebisumuzombi gundi jangu nzigulire obadde ki? Regina tagalidde nnyina. Who was that man you gave the desert? Lindako musajja kyo gwe wawadde ka blaza Shimo. Open this door. Gwe gulaho mangu nga sinna kuyisaamu. Ogolooza saakulamu. You give out our babies at night to which ones? Owaaye okwata abaana abato n'obagabira abasajja abasamize bagende babasaddaaka ekiro. Olowooza saakulabye? You saw. Nedda si ekyo singa bw'olowooza. One clinic inside the town. Si bwe kyabadde. Help buried women. Munnaye namuzi. Today. You will give them the babies you get from people like Kati n'agamba munnange saamuwadde basamize nga w'olowooza bali babadde bagumba nga tebazaala mbawo omwana omuto babadde bamuadoptinze. So you sell our children to which ones? Nze nkimanyi bulungi bw'otyo bw'obatunda. Which ones? Omusajja oyo yandabikidde okuba nga wa taata fiina oyo tebaze babiri nga sibalaba. Don't shop after him. Gwe kaana gwe. It's not. You know I can't do a thing like that. Sisobola kukola kintu bwe kityo. Me explaining this to you. Regina atabukidde ke yateeka waabwe maama waabwe. Sure does. People Gali amaziga gabadde yeekaabya musimanyi omwana yafudde teyafudde. Ka Regina kaamulabye. N'okumanya akantu kano kalina amagezi kaamuggalira. see Kagende kayite poliisi. that I here Lindako. the adoption possible. Nedda gwe kola bwoti nyamba toyita poliisi ngenda kakasa nti naye bakwadoptinga. nobody can adopt me. Nkimanyi ndi muntu mukulu tewali antwala. I can make Gwe weesigenze. age, I will tell you. Nawe ngenda kakasa nti bakutwala ove ku orphanage eno. Not drive. Gwe nzigulira gundi ompanguzi sikuwanguzi. Oh my baby. Bambi bebi wange jangu nzigulire nkukakasa gundi gwe sikugulira ofuuke wakayima ate kuneefuulira gwe. Let me tell you. I said I will make adoption. Bambi nkubuulira amazima genye ngenda kakasa nti waliwo famire ekutwala. Gwe nzigulira biri tubireke. Kati kamuguddemu bye yakoze ekiro. Kati munnange amugambye amugulire okudda ku kibuga mu maka gaffe. Maka gali wano gagadde obulamu bwo balina naye mwana wa jjajja. Omwana tebalina oba essanyu ly'omuzadde tewali. Omanyi omwana kiba kiraba ekiva eri Katonda.
era atalina mwana munnange yamanyi obulumi bw'abeeramu. Kati we twogerera bano basazeewo ate ne babaako we batuukira ku orphanage eriwa ewaabwe w'aba Regina. Kati bano be baana abali ku orphanage. Waba oyagala okuadoptinga omwana wabayo eyo munnaye abaana abatalina mwasiriza abamunfunze abamu babasuula busuuzi. Kati mulimu ab'emitima emirungi ababalabirira kati muba muyina ku ssente nga mwandyagadde omwana ow'okuyambako manyi okuyamba eba nsibuko ya mikisa. Kati abagaba bannaye munkubidde ku ssimu nendowooza nti temwanguwe bwe mutyo naye mwebale kutuukira mu budde. Well, we don't want an infant. Naga mwana kikaki naga we nabagambye twagala mwana muto ddala. Yes, we've never taken care of him. Munaye tetulabiranga ku mwana muto kati. Feel is easier to take care of him. Ndowooza omukulukulu anaatwanguyira. Tuwa omukulukulu. God will surely bless you if you have Bannaye Mukama Katonda abawa omukisa omutima gwe muyina. a girl. She's well respected. Bambi nina omwana gwe ngenda obbawa. From Abuja came last and Namufuna kuva mu Abuja baali bamusuula mu Abuja omwaka oguwedde. heart herself. Ne bambi mwana alina empisa mukuzizza bulungi era ono gwe mutwala ye mwana ddala gwe mwetaaga She's in era gwe mwegomba. Nagamba aliwa ali munda wano naye kamuyite. Kati ono aba ali ene manju. What are they up to this time? Nagamba ne kati bano babaza kaki. Why does she want her to greet them in that manner? Lwaki mazima ddala ayagala kubayisa bw'atyo? Madame Vero, Ne Madame Verona whatever she's up to. kyonna ky'obala mukadde tekigenda yitamu ze nkubuuli. Kati ono emaidi bambi alina byalaba naye tannabikuka bulungi maaso bulungi Madame Verona ono biki byakola. Neffe twalabye Regina nti alina bye yaguddemu kwe kumuggalira. Era wenjogerera essaawa zino ladies and gentlemen, omwana gwe batwala ow'emyaka 8 imbu ye Regina ne kano kakazi kakulu omanyi akakulu gamuleeta emyaka 8 muli mutya bannange empisa kayina nkola ya Nigeria abamenya bumenya ku mavivi alinga Bachina. Kabasanyusa What's your name? oli oti amanyago Please, Amasiruchuku. munayinze bampita ow'omusu Kinechuku Beautiful. Regina Omasu Kinechuku Regina. Erinnya ddungi. Very smart girl. Nagamba olabika okuba omugezi nga yo nagamba naye kana kagezi. Visit too. Kati munaye kasanyusa obbalaba gwe kafubutuka ebigambo kabeewuunya You didn't tell me your name. nenno temuŋŋambye ku mannya gammwe mmwe. Omanyi omuntu we yeeyanjula n'agamba amanya ga nze Vijje Joshke Oledo. naawe oba olina omugamba nze Best Esther We'll have fun. ebintu we bityo. Ne bamugamba nako amanya ge. Go with us. Nagamba bannaye mulina amanya amalungi mulinga mmwe Katonda be yalonda okusisinkana. Okay, kalimu n'okutya Katonda kano kajja kukola ne tukimanyi bulungi kano bakataddeku lwakubanga kalina bye kaguddemu. Kati ono si musanyufu. Adopt me. Regina, Najjukira Regina be yamugambye to adopt a teenager. nagamba lwaki baagala ku adoptinga omwana ow'emyaka 14. They want a child of 8. Ati munaye baagala wa myaka My 8. only hope and chance of Kati eno yengeri yokka engeri gye ndi omumpi nsobola obbagamba nti ndi wa 8. Right? Era gwe mukisa gwe nnina ogendera ku bigambo bya Madame Vero. She will mislead you. Oyo omukazi nkiwa agenda kuba ng'akubuza. to the streets next year. Anti munnange ne wemba sigenze omwaka ogujja agenda kunsuula ku street. Except as a house. Okujjako nga nfunye omukisa guno ogw'okuva wano. Naye nkusuubiza okugenda kwange kujja kuba kwa muggundu. Kati byonna ebyaddako nga mwana muwala Regina bamutwala mu kibuga naye ng'akimanyi bulungi ofane giteteredde. Yesinga bakimanya nti kakulu mu myaka kuba oyo omukazi mukulu bannaye ebyaddala mukulu mukadde. Beba full stop baffe. Kali awo kalidde emyaka kusinga n'obukulu gwo.
bebagunde naye nga kusikulirira baba besties banaye katsikane mu kitundu kyaffe ekyokubiri ate kafirimu kano nako tukanyonyoke bulungi anti omwana kaliddalu ekitundu ekisooka bwe kityo we kigenze. Let's meet in ekitundu ate ekyokubiri ku sikulini y'omwana tu nagambye ye family besties so nga ate waliwo family endala eri mu kuloadinga bagiyita Victoria family. Abo nabo babulako omuntu omu okuwera era tuyinza n'okuba nga tugenza okumala firimu eno ng'omuto yeegaseeko naye nga family zaffe nga bulijjo automatically baba abantu 20 ate mwanatu ne tuba groupinga mu family be baba basazeewo okubeera nga bakwatagana mu ngeri ey'enjawulo bakwotadde ne kussa eryawo okutambuza ensonga za munno mu kabi. Birthday parties celebration by giving out gifts via mobile money n'ebiringa ebyo. Oba oyagala enkola modro tweyungeko. Ekisigadde ku VJ Joske Films official osobola okusiga ng'ofuna updates mu updates group. It's your boy VJ Joske. Let's meet in next part. Ajoske.